kiki ekyakugira mbongo? Ekyo ekintu mukikuziza nnyo sirowooza nti nze nzekka. Amakanisa edda gaalinanga ebintu bingi bye gatakkirizanga kati bye gagenze either gategeera oba galabye nti si bya muzizo nnyo nga bwe baabirowoozanga. Nja kusooka ngambe nti edda abakyala tebabakkiriza kwambala mpale mu makanisa, naye kati mu kanisa awo ekyo bakivaako. N'ekyenviiri bwe kityo nti edda tebakkirizanga ate nga kitegeerekeka. Mmwe abaasooka okukola dread temwazi representinga bulungi, kati ne mwonoonera ffe abajja. Naye ekyo twebaza Mukama, kye neebaza Mukama nga nze nti nzikiriza nti Mukama nsobosezza maybe ogenda nga nkyusa image eyo mpolampola. Kubanga kireke tekirina bwekiweesiza Mukama kitiibwa so ekigasa nnyo. Naye nga bwe ngambye omusumba musajja wa Mukama si munenya. Buli muntu kyamanyi. Abaganda tumanyi nti tuli enseene. Naye waliwo abantu abazungu be balya gano makovu biki. Bw'olaba omwana wo ng'akutte ekkovu agenda ddirya omuleka n'alirya kubanga omanyi nti tulya makovu. Naye nga bali abagalya bano babeera balamu. So ebintu ebimu biba bya kumanya na exposure. Obwongo bwo obugudde kwenkanawa. How far have you been exposed to byolabye? Nga bwe nkugambye omuntu akulidde gy'akulidde byaba amanyi. People say you are not deserving being a gospel artist. Olwenda bikayo just in what your competition. Nengeri gy'oyimbamu. Mulina obubuuzi. Tweyanziza nnyo. Bajje kwolwo balabe. Tutegese okutuuka ku busobozi bwaffe obusingayo waggulu. Mukama tukoledde ebyamagero bingi, atuwadde ba partners abalungi, atuwadde ba service providers abalungi, Fennon is doing production. Tulina security clearances zonna zaaweddeyo. So ebisigadde tulinda bulinzi Mukama kulaga maanyi. Abalokole ebiseera ebisinga bayita nnyo mu kusomoozebwa okw'enjawulo naddala mu mbeera ya ssente. Ataliwa mu searchers Monday paka Monday bakola. Wekusomooza kiko osinza okufuna naddala? Nange okwa ssente kubaddewo nnyo era kukyali. Naye bagamba Omuganda agamba abadde afudde bwazuukira n'alemala era yeebaza Mukama. Wadde mulema naye yeebaza Mukama nti at least azuukire. So nange neebaza Mukama nti maybe siri wenandisuubidde oba sifunye ngambe nti asinze agamba nti kibannaye basponsa bampitiriddeko balantandika n'okubagoba. Naye era neebaza Mukama, neebaza nnyo Mukama olw'abano bonna baatuwadde kubanga nabo tebaaliwo. So twebaza Mukama. Nga tuzze mu mbeera y'abalokole okutegeka ebintu, omukyala Judith Babirye bwe nasookera ddala nga nakatandika otegera music, bwe nasookera ddala okulaba nga yategese ekivu eky'amaanyi ekiyitiddwa abantu ab'enjawulo era mu kifo eky'ebbeeyi. Mwali mulinda ki era lwaki kati ensangi zino mutandise okuba nga mukikola? Ebyokusalamu ekirimu nga bw'ogambye gwe wasooka olaba okumanya kwaffe kwawukana. Waliwo n'abalala bangi abaakola naye tewabalaba, maybe wali okyali muto oba wali tonayingira industry. So bibadde bibeerawo, naye buli muyimbi yandiyagadde otegeka ebigulu. Obuzibu obubaawo bwe busobozi. Yes. So Mukama twebaza Mukama olw'abano bonna partners abagenda batwegattako kubanga tulaba nti Mukama agenda ayongeza obusobozi. Making it easier for us okusobola okutegeka ebintu. Awo wenyini njagala okubuuza nti mmwe era abalokole muba ne kyaki zammwe ze mugamba nti ono Musumba wange yanteramu support, gwe Musumba ki tulabe balebise balina abaabwe n'abalala. Kati church gyenva mbalira Heaven Bound Church. Musumba wange pastor ekyenjawulo kiriwo nti muzeeyi wange. So of course church yange si nambe nti anga zino zemumanyi ennene
nene baza mukama olw'abasumba bangi nebaza mukama olwa Apostle Grace Fanero tuwagidde nnyo batuwadde obulango babuketiba bakuze buli kimu twebaza mukama olwa Worship Harvest tuwagidde twebaza mukama olwa Watoto Church church kyendala gyendeseeyo amakanisa amalala mangi Worship House ewa Pastor Wilson Mugembe ate ekizibu ky'okwogera abamu balekayo bayinza bazala just naye twebaza mukama. Nga tunatera omaliriza abantu basuubire ki ng'omuwagizi abazze nga goberera kupibaze performance egenda kubeera etya? Abantu abamanyi kupibayi bamanyi what I can deliver, so nsuubiza even better than that. Kiraba tugenda kukola live music, tulina sets ennyimba nyingi naye twagala tubeere one of the most organized concerts tuseetinga president n'abalala batulabireko nti abayimbi abalala ba gospel baba bategeka kibanguliza bajja gamba bane olaba ekikulu kyoli kyali organized bwekiti nono tumagire kijja kuba kyobola banneebaza bonna abategesa ebikulu abatusoose neebaza nnyo Levikson kubanga Levikson experience gyalina despite the fact nti nze namusooka mu music ategesa ebikulu bingi okunsinga alina experience singako mu kutegeka ebikulu era nnyambye nnyo kitegeera nti omuntu akusooka yalina kati yalina ebizibu bye yagwamu nze ate byesiguddeemu by the virtue of fact bye yakiyitamu kati n'akulabula nti awitawo obuti so nange kyekyo kyeŋŋambye kisinga okumpa essanyu nti abayimbi abaddako ate bigenda bagondera kusinga. Kano ke kasinga we muba mulanga especially tulanga nti Copyright azze oba ne backup music agenda kubasosoterera ekyenjawulo bati abawagizi bwe bajja bakulabako katono tebanyumirwa nnyo ate abayimbi abalala basinga okutwala obudde abawagizi bavaamu bagamba nti naye omuyimbi waffe tetumulabire nnyo oba tatuyimbidde kitwali kisuubira kigenda kuba kiteewo ku luno kigenda kuba kyanjawulo. Abayimbi tulina bangi naye ku Kivulu era mulabako twalanze Copyright, so ekiriwo kiri abantu bakeere abayimbi bagenda keera abayimbi bagenda tandika okuyimba saawa 2 kitundu Copyright stage akwade kutegeka by saawa 5 latest 5 kitundu Copyright abenga position ene nyinga sagala kwogera sagala nenina maybe senzo mbategeka nina over 3 sets sets ezo music mungi tutuliza okugulamu ogwokugoba mu okwebaza mukama nti waliwo ng'abalokole because of our era nga bengambye kiri ekyenjigiriza gye tukulidde makanisa agamu ffe ge tuvaamu gayina doctrine enjigiriza gyegatakkiriza nayo ng'amakanisa amalala gye gayigiriza ate amakanisa agamu gayina media kati by virtue of fact nti nze gyenva kyemmanyi nti doctrine ezo zibanfu siyimbayo kitera gendayo kuweereza naye kyeneebaza mukama nti bambi abakulu abo bakkiriza music wange okuba ku media zaabwe. Bw'ogamba nti abakulu abo bakkiriza music okuzannya waliwo one of the pastor nga CEO wa media house emu yawa omu ku muyimbi wa gospel sponsorship oluvannyuma n'ayita abayimbi abalala okubeerawo ku Kivulu kye. Pastor Enkeera n'agamba nti yaleese abatamiivu bwe togenda kuyita bayimbi bansi kuyimbirako oba mikwano gyo. Yes, ekyenjawulo ekiriwo ku nze nti era nga benkugambye gye tukulira ne bye tuyiga n'okumanya kwaffe nga nze eno show ya gospel music ate gospel music tava mu kuyimba buyimbi kayimba kamu okusula mu garage olunaku kirumu tekikufuula mmotoka. So show egenda kubaako ba gospel artist ekyo I've been very clear about it bokka tetusosola nti abalala ab'ensi baleme kujja kutuwagira era tubaaniriza ekintu kino kiri very going a bit deeper nti tuba yes tuli bakyali tuli ba lugano lumu naye tuyina bwe twawukanira mu nzikiriza ne mu bikolwa kati inze enjiri gyemmanyi nti mukama abantu bakuwadde abakusalira omusango bwe mbuza abantu 100
mukama omusango gwa buteeka ki ku bulamu bwange kati so bafani bange I try to the best of my ability okuba protecting nengezaako nti nange neme kukola bigenda babuza baleme kunsalira musango kati sobola kuleeta muntu ku stage gwe sisobola controlling oba gwe sisobola kumanya bwatuuka ku stage n'asalawo yeeyambule kubanga byamanyidde olaba nti mba nkoze mba exposinze abantu ku kintu kyesikkiriziganya nakyo. In the secular music olinayo emikwano gy'olina gy'ogamba nti these are my friends, they have supported me in this way? Yes. Like which artists? Abayimbi bange era sagala kwogera mannya naye maybe babafana bamiki abantu bangi nnyo tulina abayimbi bangi abaali abasakula ne basala ne badda mu gospel, tulina abayimbi ababadde aba gospel ne basala ne badda mu sakula, ebyo byonna bibaawo tekijjaawo kya muntu. Yes, okitegedde naye nti ekintu kye tuliko ekyenjiri kiba a bit more precious, kirina obukwakkulizo do's and don'ts ate kiba ne repercussion.